okusinziira ku kubala abantu okwakaggwa ebitundu 12 n'obutundutundu 4 ku buli 100 baliko obulemu. Bangi ku bano baana abakyali mu masomero ku mitendera egy'enjawulo. Kati waliwo okunoonyereza okukoleddwa ku ngeri abaana abaliko obulemu gye bakozesaamu emitimbagano mu misomo gyabwe. Essira basinze kulisa ku bamuzibe, bakiggala, kusa n'abatalina mikono. Robina Kalemeera Namuleme nga yakuliddemu okunoonyereza kuno atubulidde lwaki bano bwe basinze okusoosowazibwa. Kagamba omuntu abanga ali slow learner ne tufuna mashini eyo gye tuyise omni reader era esobera omusomera n'awuliriza. Songa neeri gye nkugambye ekola ki ey'okusoma scanner gy'oteekamu n'ekusomera ekintu. Bwe mbanga nyina nga ndi slow learner era nsobola ogigendako n'ensoma mpola mpola ate ng'ensomera ne mu voice n'empulira. Atubulidde nga bwakyaliwo okusomozebwa olw'ebikozesebwa mu masomero okuba eby'obuseere naddala bwe gutuuka ku bya tekinologiya. Omuzibe ye bw'atayipinga gw'alaba osobola okukola ky'okusoma mu luzungu mu text ya bulijjo oba kitegedde. Kati ye bw'atayipinga kuli kubanga akamanyi ka keyboard yako ng'ebigambo bijja nga gwagenda okubeera examine omumakinga nga kiggwa. Naye kaakati bano tulina bubiri bwokka bwe buti naye tulina abaana abazibe bali 114 naye akantu ako kamu bwe kati kagula $17,000 kati nnyo bwe kati. Abakulira ssettendekero w'e Kyambogo balaze okusoomooza olw'omuwendo gw'abayizi abaliko obulemu abataweererwa gavumenti okweyongera kyokka nga bangi tebalina busobozi obwesasulira ebikozesebwa ekyongedde akazito ku ttendekero. When a student is sent to Kyambogo under private sponsorship also needs to be given the same facilities as the government students. But this costs money. For example, they need sign language interpreters and so on. They need equipment. But this, and we cannot only limit this to government students. Yonna government tugenda kubitunulamu tulabe engero gye tusobola okuyamba abantu baffe. Bano bategeezezza nga beetaaga okuzimba essengejjero ery'ebisomesebwa ku mitimbagano nga kyakuyambako abayizi bano abaliko obulemu. Namuleme era nnyonnyodde eno bwegenda okweyambisibwamu. Mulimu eby'abazibe, mulimu ebyabatalaba, mulimu abatawulira era onoomanya nti eno software gwe baagala twetaagamu amasimu, twetaagamu iPhone, twetaagamu iPad, twetaagamu kompyuta. Baagala n'embalirira eweebwa amasomero g'abaliko obulemu eyongerweko. Bakikola bwe kityo ng'eringa affirmative action nti mu budget sente ezo ziri earmarked ziweebwa mu universities nga za kudevelopinga assistive technologies ez'abantu bano abalina obulemu kubanga nnyingi. Minisita w'amawulire, tekinologiya n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomonsi ategeezezza nga gavumenti bwegenda okwongera okukwasizaako amatendekero agasomesa abaana ekikula kino. Ya universities zaffe n'abakugu bakola research bakola bingi naye twandiyagadde nti byonna bye bakola tuteekeko enkola bituuke mu fe aba government abakola policies parliament cabinet n'ebitongole byonna mu government ebiwandiika amateeka ebikola policies tulabe nti ebitukola biri evidence based. Ekifo kino kisuubirwa okwemmenta ensimbi akawumbi kamu n'obukadde 6.